tutandika okusinza kwaffe okw'olwaleero n'oluyimba 145 gwe wekka ataggwaawo. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ekisa kibeerenga gye muli n'emirembe ebiva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinzabyonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda era twolese ebibala eby'ekisa mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa olw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tukkiriza nga Katonda ali naffe kaakano. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, Ayi Kitaffe Ayinzabyonna era ow'ekisa ekingi, tuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba eby'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe Ayi Mukama otuddiremu ffe abanaku abalingirire. Ayi Katonda obasaasira abatula okwonoona kwabwe, obazze ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, era otubeere ku bwoyo okutunona leero okwegendereza nga tukutya ggwe
era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya ly'ettukuvu litenderezebwe. Amen. Oba wetukwegayiridde Mukama waffe ow'ekisa, abantu baabakwesiga okusonyiyibwa n'emirembe, balongoosebwe ebibi byabwe byonna, balyoke bakuweerezenga n'omutima omutereevu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ffenna wamu tugenderewa mu ssaala eyo Mukama waffe gye yatuyigiriza nga tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okonna kwaffe nga ffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukenyebwa, naye tulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen. Ayi Mukama, otwasamya emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amen. Mutendereze Mukama. Kambasabe mukkakkaneko mu bifo byammwe, tuwulire ekitundu ekisooka. Ekisooka kivudde mu kitabo ky'Ezekyeri essula eya 33 tandika n'olubiri olwa 23. Ekitabo ky'Ezekyeri mu ndagaano enkadde essula eya 33 tandika n'olubiri olwa 23 bwe tunaava awo tugende ku lubiri olwa 3. Awo ekigambo kya Mukama ne kinjijjira nga kyogera olunyi lwa 3. Naawe omwana w'omuntu, abaana b'abantu bo bakwogerako awali ebisaakaate ne mu miryango egy'ennyumba, ne bagamba buli muntu ng'agamba muganda we nti, mujje mbeegayiridde muwulire ekigambo ekikuze. Ne bajja gy'oli ng'abantu bwe bajja, ne batwala mu maaso go ng'abantu ne bawulira ebigambo naye ne batalikola, kubanga boolesa okwagala kungi n'akumwaka, naye omutima gwabwe gugoberera amagoba agalala. Era laba, oli kye bali ng'olunyindo olulungi ennyo olw'omuntu alina eddoboozi erisanyusa ennyo era amanyi okukuba obulungi ennanga, kubanga bawulira ebigambo naye ne batalikola. Awo ebyo bwe birituukirira, kale ne balyoka bamanya nga nnabbi abadde mu bo. Ekitundu kyaffe ekisooka kikumya Zabbuli 119 olunyiriri okuva ku lunyiriri olw'ekikumi-13. Nkyaye abo abalina emyoyo egy'obulimba, naye amateeka ago ge njagala. Ng'oli mu kifo kyange kye neekwekamu ng'engabo yange, nsuubira ekigambo kyo. Mugende mumbeere wala mmwe abakozi b'obubi, ndyoke neekuumenga Katonda wange kye yalagira. Mumpanirire ng'ekigambo kyo bwe kiri, mbeerenga mulamu. Nneme kukwatibwanga ensonyi olw'ebibi byange, ng'ompanirire nange nnaabeerangawo mirembe. Era neegenderezanga amateeka go ennaku zonna. Onyoomye abo bonna abakyama okuleka amateeka go, kubanga obukuusakuusa bwabwe bulimba. Omalawo ababi bonna ab'ensi ng'amasengere. Kyenvudde njagala ebyo bye wategeeza,
omubiri gwange gukankana olw'okutya, era ntya emisango gyo. Nkoze eby'omusango n'eby'obutuukirivu, tondekera abo abajooga. Weeyimirire omuddu wo olw'obulungi, ab'amalala baleme kunjooganga. Amaaso gange ganzibye olw'obutuukirivu bwo n'olw'ekigambo ekyo ekituukirivu. Okole omuddu wo ng'okusaasira kwo bwe kuli, era onjigirizenga mu mateeka go. Nze ndi muddu wo, ompe okutegeera, ndyoke mmanye ebyo bye wategeeza. Obudde butuuse Mukama okukola emirimu, kubanga badibizza amateeka go. Kyenvudde njagala ebyo bye walagira okusinga ezaabwe. Weewaawo okusinga ezaabwe ennungi. Kyenvudde ndowooza ebiragiro byo byonna, ebigambo byonna nga bya nsonga, era nkyaye buli kkubo ery'obulimu. Bye wategeeza nga bya kitalo, emmeeme yange kyeva ebyekuuma. Ebigambo byo nga bigguliddwawo bireeta omusana, biwa okutegeera abatalina magezi. N'ayasama nnyo akamwa kange n'empeevuuma, kubanga n'ayaayaanira ebyo bye walagira. Onkyukire, onsaasire nga bw'oyisa okusaasira abo abaagala erinnya lyo. Oluŋŋamyenga ebigere byange mu kigambo kyo, so obutali butuukirivu bwonna buleme okunfuganga. Onnunule nneme okujoogebwanga abantu. Bwe ntyo bwe nnakwatanga ebiragiro byo, oyakize amaaso go omuddu wo, era onjigirizenga amateeka go. Amaaso gange gakulukuta emigga gy'amazzi, kubanga tebakwata mateeka go. Ekitiibwa kibeere kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Katuwulire ekitundu kyaffe ekyokubiri. Mukama mulungi ekiseera kyonna, era ze embeera ze weewaawo. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kiva mu kitabo Ebikolwa by'Abatume, essuula 26 olunyiriri olusooka, n'essuula 9 olunyiriri 25. Ebikolwa by'Abatume 26 olunyiriri olusooka. Agulipa n'agamba Pawulo nti, okkirizibwa okuwoza ensonga zo. Awo Pawulo n'alyoka agolola omukono n'awoza nti, mazima nze nalowoozanga nzekka nga kiŋŋwanidde okukolanga obubi ebigambo bingi ku linnya lya Yesu Omunnazaaleesi. Olw'ekkumi, n'okukola n'enkolanga bwe ntyo e Yerusaalemi. Nze neesibanga mu makomera abatukuvu baamu bangi, bwe naweebwa obuyinza okuva eri bakabona abakulu, era bwe battibwa, ne nzikiriza okubata. Era bwe nababonerezanga emirundi mingi mu makuŋŋaaniro gonna, ne mbawalirizanga okuvvoola. Ne mbasunguwaliranga
ne mbasunguwaliranga nnyo ne mbayigganyanga okutuuka mu bibuga eby'ebweru. Awo bwe nnali nga ŋŋenda e Damasiko nga nina obuyinza okulagirwa okuva eri bakabona abakulu mu ttuntu. Kabaka ne ndaba mu kkubo omusana ogwava mu ggulu ogusinga okwaka kw'enjuba ne gumasamasa ne guneetooloola n'abali batambula nange. Ne tugwa ffenna wansi ne mpulira eddoboozi nga lyogera nange mu lulimi olw'Ebbulaniya nti, Sawulo, Sawulo, onjiganyiza ki? Kye kibuuzo gwe kusamba ku miwunda. Nze ne ŋŋamba nti, gwani Mukama wange? Mukama waffe n'agamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe. Naye golokoka oyimirire ku bigere byo. Kyenvudde nkulabikira nkulonde obeerenga omuweereza era omujulirwa ow'ebyo mw'ondabidde era ow'ebyo mwe nnaakulabikiranga, nga nkuwonya mu bantu ne mu bamawanga, nze gye nkutuma okuzibula amaaso gaabwe, bakyuke okuva mu kizikiza badde eri omusana, n'okuva mu buyinza bwa Setaani badde eri Katonda, balyoke baweebwe okuggyibwako ebibi n'obusika mu abo abatukuzibwa olw'okukkiriza nze. Kale Kabaka Agulipa, saalema kukugondera okwolesebwa okw'omu ggulu, naye nasooka okubuulira abo ab'omu Damasiko ne mu Yerusaalemi era n'ensi yonna ey'Abayudaaya n'Abamawanga okwenenya n'okukyukira Katonda, nga bakolanga ebikolwa ebisaanidde okwenenya. Abayudaaya kyebava bankwata mu yeekaalu ne bagezaako okunzita. Kale bwe nafuna okubeerwa okwava eri Katonda okutuusa ku lunaku luno, nyimiridde nga ntegeeza abato n'abakulu, nga soogera kigambo wabula bannabbi ne Musa bye bayogera nga bigenda okujja, bwe kigwanira Kristo okubonyaabonyezebwa era ye bw'alisooka mu kuzuukira kw'abafu, okubuulira omusana abantu n'abamawanga. Bwe yawoza bw'atyo, Fesuto n'agamba n'eddoboozi eddene nti, olaluse Pawulo, okusoma okwo okungi kukufudde omulalu. Naye Pawulo n'agamba nti, siraluse. Fesuto omulungi ennyo, naye njogera ebigambo eby'amazima n'eby'obuntu bulamu. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kikomye awo. Webale nnyo. Ekitundu ekyo kibadde kiwanvu naye webale okusoma obulungi bw'oti. Kambasabe tugolokoke tuyimbe oluyimba lwaffe olwokubiri
oluyimba namba 165 erinnya lya Yesu ddungi. Tusigale nga tuyimiridde tuddemu enzikiriza y'abatume. Fenna tugendere wamu. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana we yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omwana tamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akemagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda Kitaffe Ayinza byonna. Naye alivaayo okukomawo okusala omusango gwa lumu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna eri bonna bonna, n'okussa ekimu kw'abatukuvu, n'okusonyiyibwa ebibi, n'okuzuukira kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Abeere n'omwoyo gwo. Ayi Mukama otuddiremu. Ayi Kristo otuddiremu. Ayi Mukama otusaasire. Otuwa obulokozi bwo. Ayi Mukama lokola abafuzi baffe. Otuulire n'ekisa kyo bwe tukikoowoola. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Sanyusa abantu b'abalonde. Ayi Mukama lokola abantu bo. N'obusaabo obugunjuza. Ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe. Osinalatuwanirira wabula gwe wekka, Ayi Katonda. Ayi Katonda otulongoose omutima gyaffe munda. So totuggyaako Mwoyo gwo Omutukuvu.
Katugendere wamu mu ssala ey'akawungeezi. Ayi Mukama, tukwegayirira omusana gwo gwaka emizikiriza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro, olw'okwagala kw'omwana wo yekka, omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Twegayirire ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo, n'okwagala kwa Katonda, n'okussa ekimu ku Mwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Ambasabe mukkakkaneko mu bifo byammwe, tuwulire essaala ez'enjawulo n'okwegayirira. Tusabe. Mukama, tukwagala okwebaza byansusso olw'obulamu okutuleeta wano. Ffe baani Mukama b'oleseewo, tetulina kyanjawulo gy'oli naye kubadde kusiimako. Twebazizza bwe tutyo. Mukama, ne bannaffe abasigadde eka nga tebasobodde kujja mu yeekaalu naye nga balina obunafu, oyongere obbajjanjaba nate omulundi omulala obasobozese. Twagala Mukama okuwaayo ekkanisa, ba bishops, abaawule n'abantu bonna ababuulira ekigambo kyo n'okusamisa okubunya enjiri yo, oyongere obbawa amaanyi era bye babuulira babiteeke mu bikolwa bisobole okuyamba nate ffe bye babuulira. Tuwaayo ekkanisa eya wano, kulembera Prince Charles, abalangira n'abambejja n'omulimu gw'obakozesa. Twebaza era okubongereko amagezi n'obukuumi bwo. Tuwaayo ekkanisa ya Uganda, ba bishops, abaawule era n'abantu bonna, ogyongere maaso ne byonna bye batuteeseza bisobole okubeera ebirungi. Tuwaayo eggwanga lino mwe watuleeta ng'abagwira. Twebaza lwa byonna by'osobodde okutukozesa nga tuli wano n'abaana baffe abamu be tutajja nabo naye nga twabafunira wano. Tukwebazizza byansusso. Twagala Mukama oyongere otukuumira mu ggwanga lino n'okubeera nti mu buli kimu otukwatirako bye batuteeseza bibeere ebitugasa. Tuwaayo Sunak ne gavumenti ye n'abantu abalala bonna, councillors abakola mu councils n'ebirala. Mukama, byonna bibeere eby'omugaso gye tuli. Ate era otutaase sitaani yenna asobola okututuukako nga ffe bajja ku ggwanga, obaoliawo okugwa mu misango ne bakusiba. Mukama, ebyo byonna bitutaase wamu n'abaana baffe. Twongedde okuwaayo gavumenti ya Uganda, Museveni ne baavuga nabo, abantu baffe ayongere okubateeseza obulungi n'obakolera obulungi. Kusinga ennyo tuwaayo abakyala, abaana, naddala abaana abasula enjala, abatalina buyambi. Mukama, obateeseze bulungi, newankubadde nga ffe tuli wano tetusobola kutuuka ku buli muntu, naye eggwanga olyongeremu ebyetaaga, naddala obulwadde. Muntu naafa kyatandikidde ng'omusujja kubanga talina ssente. Omu n'okusoma. Twongedde Mukama okuwaayo abantu abalwadde ab'enjawulo abali wano, oyongere okubajjanjaba. N'abali mu Uganda bo bangi bayitirivu, ate nga n'eddagala n'ebyuma byonna tebiriiyo. Tunaddukira eri ani okuggyako ggwe? Twongera okuwaayo era n'okwebaza obwakabaka bwaffe. Ronald Muwenda Mutebi, kabaka waffe, oyongere omutukuumira ne byonna
byakola ne Nnaabagereka naddala omulimu okusinga ogw'abaana n'abantu ba bulijjo Nnaabagereka gw'omukozesezza obongereko amagezi bulijjo n'abalangira n'abambejjera ab'e Uganda bonna osobola obakuuma naddala obutemu obuli mu ggwanga Mukama otaasa abantu baffe abalwadde abali wano nabo tubogeddeko oyongere bajjanjaba tukusaba Mukama n'abantu bonna abafiiriddwa nabo Mukama obasaasire nate okusooka tuwaayo ekkanisa yaffe neya wano St. Jude tugyebaza olw'omulimu naye twagala otwongere ku numbers abantu bongere okujja ekkanisa baleme gitujjako kuba twatandika wano mu 2007 naye kati namba egenda ekendeera tubeere okusala ku bye tukola tujje tuweereze Mukama tujje tumuyimbire tuyingire kwaya tukole ebintu ebikuweesa ekitiibwa kubanga buli kimu si ssente buli kimu si ebituziyiza obijjewo Tata Yesu ne sitaani yenna yitawanawo okuyingira mu kkanisa yaffe twagala omugobere bweru twagala otutaase otulekewo wano kuba ffe bwe twajjala bwe tulina okusigala tuwayo ekkanisa endala zonna y'ewutalu ya Greenwich Finsbury Park n'endala zonna Mukama abakulembeze babeere kubuulira enjiri n'obba w'amaanyi n'abanafunga Reverend Kaziro yongere obajjanjaba Mukama okufiirwa abafiiriddwa Mukama bonna bwe tutamanyi ne bye tumanyi obanyweze banyiga ebiwundu mukyalo Olivia Kibuuka Musoke yawummula ngali mu nnyumba yekka twongere okukebera ku bannaffe n'amala ennaku 2 nga tebamanyi kikyamutuukako tuteekateeka omuziika naye omuwa ekiwummulo eky'emirembe abaana baganda be oyongere obanyiga ebiwundu ebyo ebitajja kubona mangu enkya ya leero mukristaayo munnaffe munnayuganda munnaffe Dr. Charles K otusangula amaziga ng'oluyimba olwo bwe lugambye linnya lya Yesu ddungi ye omukyalo yakoze omulimu okuweereza mwana mu community okuweereza mu ddwaliro naye obulamu obututte tulina okuba nga tweteeseteese kuba ebyaffe byonna gw'obimanyi tetwawulidde kulwala wabula tuwulidde kufa omukyalo Mukama Dr. Joy Charles omuwa ekiwummulo eky'emirembe twebaza olw'emirimu gy'akoledde Buganda byonna Mukama bazadde be babinganda ze obanyiga ebiwundu tuli mu kutya mu nsisi naye Mukama tunaddukira eri ani okujjako ggwe twongedde okuwaayo abaana baffe mu ggwanga lino abaana abo oluusi tebawulira naye ani ayinza obbawuliza gwe wekka Taata Yesu yogera nabo tuula nabo ffe twogera ng'abantu naye tulemwa tusitulireko omugugu abaana bawulire bakadde baabwe bamanye gye tuva tetuli baawano newankubadde baazaalibwa wano bamanye nti bamukisa eriyo abaana batalina bo kye bakumye naye bakitwale ng'ekyomuwendo naffe Mukama nga tugenda tutandika sabbiiti eno otuwa omukisa mu mirimu gyaffe ne bye tugenda okukola byonna Mukama tubitadde mu maaso g'olw'okusiima kwe tumanyi nti essala zaffe ojja ziwulira olw'oziwulidde obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nyewe omukyala Olusimbe weebale nnyo essaala ezo z'otuweereza tusaba nti Mukama ajja kuziwuliriza. Nyongera bannyabo ne bassebo okubaaniriza abatabaddeewo we twayaniririza abannaffe ababadde basoose tubaaniriza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okusinza wamu naffe akawungezi ka leero. Nyongera nange bwongezi okusaasira bannaffe naddala abafiiriddwa mu community yaffe ne mu kkanisa eno mwennyini Mukyala Musoke Nnyabo tukusaasidde nnyo n'ab'ennyumba
nnyumbayo okuviibwako mwannyoko omwami Edward Muwonge ne bannaffe abalala bafiiriddwa bannaffe nga tetutegedde. Bannaffe twongera okubasaasira era n'okusaba Mukama yongere okubagumya. Kawungeezi ka leero tulina omukisa ogw'enjawulo nti tulina inginiya, si mulala naye inginiya owaffe yennyini, inginiya William Ssekubunga yagenda okutuliisa ekigambo kya Katonda. Katwagala tusituke tuyimuke tuyimbe oluyimba 169 neegomba nnyo okuwulira. Kale tusabeko. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, ebigambo by'otadde mu kamwa kange olunaku olwaleero, ayi Mukama, bibeere emmere ennungi eri emyoyo gyonna egy'aba nabo bano bagenda okubiwuliriza. Byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutuuleko. Nsanyuse nnyo okubalabako nate St. Jude with St. Aidan. Mwebale okutindika olugendo ne mujja, ate mwebale n'okunyuma. Mpozi kansooke n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukozeeko wiiki ewedde. Mwebalire ddala gyonna gye mukoze. Kansooke n'okusaasira abo bonna abalina obuzibu bwe bafunye mu wiiki ewedde, abafiiriddwa, abafunye okubonaabona kwonna okutali kwa ngeri zimu. Katwongere okusaba Yesu Kristo ayongere okubalabirira. Ate tusanyukireko n'abo mwenna abafunye essanyu mu wiiki eno ewedde, nga ofunyemu ekintu kyonna eky'essanyu, amawulire amalungi, naawe tukusanyukirako. Kale ebigambo byange bye nategese okubabuulira olwaleero si bingi, bigenda kuba bigambo bitonotono, kubanga bwe nabadde mbitegeka nabadde nga mbasaasira nga mwenye abamu muyinza okuba mwayiseeko mu ndongose madongo eya Africa. Kale nga muyinza okuba nga essaawa ze mwazzeeyo eka
nga zaabadde za kumakya anti ogimanyi endongo ya Ssemadongo bw'etandika okukoona Moses Matovu ng'agitaddemu nti jangu tubibyemu ogenda okutunula ku ssaawa yabadde alowooza nti ojja kutuuka ssaawa 8 eka okukkakkana ng'oyingidde bukya 11 kaakati kale nabadde ntegeka ebigambo bino nabadde nga mbasaasiramu nyanti sijja kutegeka bingi yinza okwesanga nga bimaliddeyo ng'abamu tukola ki nga twatemye eddootolo tozanyisa ndongo Ssemadongo omanyi oli bwe bagikoonamu wali oli bw'atandika okusala endongo oyinza okukkakkana ng'abuusebuuse era ababeera ku bbali oyinza okugamba nti oyo simanyi agudde eddalu ng'akyamuse. Kaakati okugwa eddalu waliwo omusajja omukugu psychologist bamuyita Larry Clifford yawandiika n'agamba nti okugwa eddalu kulimu emitendera 4. Omuntu ate yagamba bw'ati nti abantu ffenna tetuli exempt, nja kubeera nga ntandikamu obufumbo n'Oluganda temufaayo. Mu kugwa eddalu ffenna tetukola ki? Tetuli exempt, ffenna at one point or other tubeera mu state ezo ez'okugwa eddalu. Estate yayogera ez'okugwa eddalu ennya waliwo abantu abagwa eddalu bad people, mad bad. Oli bw'agwa eddalu akuba n'amayinja, waffe gwe tuyita akuba amayinja. Era bw'olengera omulalu akuba amayinja weesege, kuba ate waliwo abaana agira n'amukuba ejjinja naye k'omukasukira ejjinja omulalu ng'ofudde, kuba bw'akwata n'akuddiza ye tasubwa ateeba okukamala. Ne tubeerayo n'abalalu betugamba abali maadi angu nga ye mulalu naye nga munyiivu naye nga mulalu. Abantu abo ababi nga naye mulalu nga mubi mulalu bwe bagamba nti oyo muveeko mulalu. Mpozzi omuntu bw'atyo ayinza okubeera nga nze nzo gamba nalinako mwannyinaze yafa kati Mukama amuwumuze mirembe, naye mwannyinaze yali mulalu nga mulalu nnyo era ye muwala gwe nasooka okulaba anywa sigala, kuba ewaffe e Uganda abawala tetutera kunywa sigala, olwawo okusanga omuwala anywa sigala. Naye nze nasooka okulaba omuwala anywa sigala yali mwannyinaze oyo naye nga mulalu. Nga bwe tubeera twali ng'ekaayo ku mukolo oba nga tuli ku mukolo oba gwa lumba ogwaki ng'ayimirira eri n'abavubuka n'anywa sigala awo nga nno mutiineja alinga emyaka 17 awo 18 naye nga mulalu. Era bamuzeeyi wabawuliranga nga bali awo babeera bakola ki? Nga beewuunaganya nga bagamba omwana oyo atuswaza genda omugambeko alekera awo kunywa sigala wali ng'ayimiridde abantu bamulaba nga bonna bawulira beesaga bagamba nti genda omugamba oyo mulalu sigenda mugambako. Oli omulalu bw'ati ne wabeerawo omulalu abeera bubeezi saala naye ng'oli mulalu naye ng'ali ki? Ng'ali saala. Kati omulalu oyo ali saala ye muntu nga ensi emunyize nnyo n'abeera mu nnaku naye n'abeera awo nga mulalu akuba mwennyamivu ali saala. Ne wabeerawo n'omulalu abeera omusanyufu nga mulalu nga naye oli kati nga gwe nkugambye omuntu abeereeyo mu ndongo n'avuka n'asanyuka naye nga ogamba nti oyo alinga mulalu naye nga ssanyu likoze eki eri mulinnye mutwe. Kaakati omuntu bw'abeera nga mulalu oli gwe twasooseeko nnambeemu bw'omulaba mukole ki? Mudduke mwesege kubanga oyo tojja kulizoninga naye.
era bw'onoogezaako ajja kukuba, ajja kukola akabi. Oyo ye tumuyitira n'authorities, tumuyitira ab'obuyinza be bamukola ki? Ne bamutwala somewhere ne bamujjanjaba. Kale bamala omujjanjabako omulalu bw'atyo, atera okukyuka n'adda mu mulalu ono ali angry, olwo ng'amaze okutegeera naye ng'akyali munyiivu nnyo. Owulidde? Omulalu bw'atyo. Kaakati n'ekitundu kyaffe kye tusomye olwaleero, bwe tugenda okulaba omuntu omulalu, kubanga olunyiriri olusoose lugambye nti Agulipa n'agamba Pawulo nti okkirizibwa okuwoza ensonga zo. Awo Pawulo n'alyoka agolola omukono n'awoza bw'ati. Kaakati erayini eyazzeeko ya 9, naye ogenda kwebuuza Pawulo yali mu ddalo ki ekiseera ekyo? Yagamba nti mazima nze nalowoozanga nzekka nga kingwanidde okukolanga obubi ebigambo bingi ku linnya lya Yesu Omunazaaleesi. Ye bwe yali awo n'agamba nti Yesu Omunazaaleesi oyo nina okumukolako ki? Ebikyamu. Agulipa amubuuza, kansooke nkuwa Agulipa. Agulipa y'ani? Agulipa bamuyitanga Marcus Julius Agulipa. Abaroma ly'erinnya lye baali bamuwa. Yafuga we yabeererawo mu mwaka gw'11 okutuuka mu mwaka gwa 49 nga Yesu amaze okukola ki? Okugenda mu ggulu. Ye yali Herode gwe baayitanga Kerode Agulipa. Mu Luganda tumuyita Kerode. Tujjukira Kerode oli eyasooka. Owulidde yawozesa Yesu n'akola ki? Ne bamuwaayo. Naye kati ono yali mutabani we Agulipa. Ye yaddira mu bigere by'oli. Era mu biseera ebyo yaliwo ng'akola ki? Nga yafuga. Naye jjukira nti wadde kati Yesu yali amaze okugenda emyaka egyo gy'olaba ekyo, naye ng'Abayudaaya era bakyetemyemu. Bano bamanyi nti Yesu ye kabaka waabwe, naye ng'era bano Kerode n'abalala. Wakati Kerode yali afuuse famous nnyo ono Agulipa, ng'aweereza n'Abaroma era nga yayatiikira nnyo ne mu nsi z'Abaroma. Okiwulira? Ng'era akola n'ebintu byonna ne mu Roma, yabeera nnyo ne influence nnene nnyo mu Roma Agulipa. Kaakati Sawulo yali akola mulimu gwe okulaba nti Yesu enjiri ye tekola ki? Tegenda mu maaso. Ye n'asalawo n'agamba nti kale ogwo omulimu gwe nja kukola ki? Nja kugutuukiriza. Era bw'ati bw'ayogera n'agamba nti n'okukola n'enkolanga bwe ntyo e Yerusaalemi, nze ne nsibanga mu makomera abatukuvu baamu bangi, bwe naweebwa obuyinza okuva eri bakabona abakulu, era bwe battibwa ne nzikiriza okubatta, era bwe nababonerezanga emirundi emingi mu makuŋŋaaniro gonna, ne mbawalirira n'okuvvuula Yesu. Yaddanga eyo n'agezaako, yabagambanga mulina okugamba nti Yesu si mutuufu. Gwe yagaananga okuwuliriza ebiragiro bye ng'oyo amutta.
ng'abasunguwalira nnyo ne mbayigganyanga okutuuka mu kibuga eky'ebweru, si mu Yerusaalemu yokka, n'ebibuga ebyetooloddewo byonna yabayigganyizangayo. Kaakati oyo muteeka mu ddalu kiri bye tubadde twogerako. Teyali mu ddalu liye erisooka erikuba amayinja, naye yali afuuse mulalu, alina obusungu, nga ye buli bakkiriza bonna Abakristo abakola ki? Abasaanyaawo. Kaakati lumu ng'atambula agenda mu kibuga ekyo, kuba baddukamu, abasinga bonna nga balaba atabuse, abassa abamalawo, ne badduka mu Yerusaalemi abagoberezi ba Kristo bonna, ne bagenda mu bibuga ebyetoolodde ebirala nga gye babeera. Bwe yalaba baweddemu n'agamba tubalumbeyo, n'abalumbayo. Naye lumu awo bwe nali nga ŋŋenda e Damasiko, nga nina obuyinza n'okulagirwa okwava eri bakabona abakulu mu ttuntu, kabaka ne ndaba mu kkubo omusana ogwava mu ggulu ogusinga okwaka okw'enjuba ne gumasamasa ne gunneetooloola n'abataali n'abatambula nange. Olaba, agenda okubanoonya naye abadde, naye omusana ne gukola ki? Ne gumwakira, ne gumasamasa. N'agwa wansi. Bonna bwe baagwa wansi n'awulira eddoboozi nga lyogera mu lulimi Olw'Ebbulaniya nti, Sawulo, Sawulo, onjigganyiza ki? Ki ekizibu ggwe okusamba ku miwunda, nze ne ŋŋamba nti gw'andi Mukama wange? Teyalowooza nti Yesu yayogera naye, yali alowooza nti osanga waliwo omu ku bakama aleese amaanyi agagenda okukola ki? Agogera naye. Mukama waffe n'amugamba nti, nze Yesu gw'oyigganya ggwe, naye golokoka oyimirire ku bigere ebyo, kyenvudde nkulabikira. Olunyiriri lweyongerayo ne lugamba nti, nkulonde obeere nga omuweereza era omujulirwa w'ebyo mundabidde, era ow'ebyo mwe naakulabiranga, nga nkuwonya mu bantu ne mu baamawanga, nze gwe nkutuma okuzibula amaaso gaabwe. Sawulo ne bimusobera, n'agamba kati ye agenda kukola ki? Yasooka nga talina bwaddayo bali be yali ayigganya kubaga nti ate kaakati ndi nammwe. Omanyi kye yakola? Ng'addayo ewa Agulipa, ng'abibuulira Agulipa nti akyuse kati abantu abadde agenda okubonyaabonya bagenda okukola ki? Ate kati okubeera ng'ababuulira badde eri Yesu. Agulipa yagamba atya? Agulipa bwe tweyongerayo mu maaso mugenda kulaba Agulipa bwe yamugamba. Bwe tugenda ku lunyiriri we tusembera wano, tutandikirewa tuddeko emabega we, tandikira. Mungumiikirizeeko nkafuna akalayini bulungi. Kale Kabaka Agulipa saalema okugondera okwolesebwa okw'omuggulu, naye nasooka okubuulira abo ab'omu Damasiko ne Yerusaalemi era n'ensi yonna ey'e Budaaya
n'abamawanga okwenenya n'okukyukira Katonda nga bakolanga ebikolwa ebisaanidde okwenenya. Abayudaaya kyebaava bakwata ne yeekaalu ne bagezaako okunzita. Olwo abantu bonna bamutaamidde. Agulipa bwe yawulira ebigambo ebyo n'agamba Sawulo n'amugamba nti olabika oli mulalu. Era agaba muwulidde kino kisomye n'agamba nti oli mulalu. Kaakati ggwe abadde akwata abantu okubatta ate kaakati ggwe ogenda okubabuulira enjiri. Owulira Agulipa bw'akola ki? Bw'amuyita omulalu. Kati oyo afuuse mulalu ki? Ye mulalu bwe twayogeddeko asembayo, omulalu ow'essanyu. Kuba Agulipa bw'atunuulira Sawulo ng'abuulira enjiri ate abantu be yali atta, n'amugamba Sawulo oli mulalu. Yabuulira enjiri, Agulipa n'asanyuka naye, era bwe weeyongerayo okusoma otatuuse mu lunyiriri olw'28, Agulipa naye n'amugamba nti Sawulo, olabika kati nange olabika oyagala kummatiza nkole ki? Nfuuke Omukristaayo. Okiwulira? Era okukkakkana Agulipa y'omu ku Abakristaayo abaasooka okugoberera ani? Sawulo. Kati kino kituyigirizaamu ki? Kituyigiriza nti bw'olaba omuntu alina obuzibu bwonna ng'ali mu mbeera yonna endala, muyambe, muyiseemu mu mbeera eyo. Ate omuntu oyo mwekwate nnyo, kuba omuntu oyo aba amanyi embeera gy'ayiseemu ku gy'otomanyiimu, gy'otoyiseemu, asobola okukuyamba naawe n'okola ki? N'akunnyonnyola embeera eyo gy'ayiseemu okusingako. Kale kyobulaba bwe tulaba bannaffe oba nga tebajja mu kkanisa, mu kifo ky'okubavuma n'okuba nti oyo tajja mu kkanisa, twongere bwongeze kubasabira. Ate bwe bajja mu kkanisa tetukola ki? Tetubaga nti litajja kati ate omulaba kati. Wabula abantu abo twongere okubakola ki? Okubanekyalinga n'okulaba nti abantu abo ate bwe bajja otubuulira ensonga lwaki baalinga tebajja mu kkanisa nnyo. Era bwe balituuka ate okujja mu kkanisa ogenda kusanga nga ate baweereza ki? N'okusinga. Ate naawe bw'obeera nga obadde ng'olina obuzibuzibu bwonna, oli eyo, tugamba olaba Mukama tomulina bw'omusemberera nnyo, gwe tofaayo, agenda kukuyita. Nga Sawulo bwe yamutuukirira, yali atambula yali agenda kumuyigganya, naye era yamugumba n'amugamba nti kati gwe nsazeewo, gw'ogenda okukola ki? Gw'ogenda okubuulira abantu bange ababuulira ki? Abakuza ekkanisa yange. Kale n'ebigambo ebyo mbasaba baganda bange twongere tubisome bwe tutuuka eka, tubyetegereze nga tujjukira Sawulo gye yava okufuuka omuweereza wa Katonda ow'amaanyi. Naffe ffenna buteenyooma nti osanga ate nze ali bw'ati ne bw'ati, nze Mukama musobezza bino byonna anaasobola ati okukola ki? Okumpuliriza. Mukama ajja kukuwuliriza era ajja kukola ki? Ajja kukuwa ebirungi bingi nnyo osobole okutambuza omulimu gwa Mukama Katonda. Kale aboolugamba Mukama abeere nammwe. Ssebo Engineer tweyanziza nnyo. Ebigambo ebibadde ebirungi bwe bityo. Kozi nange kyembiizeemu. Ekigambo ekyo nange kinkutteko nnyo. Ekigambo ekya Mukama okukuyita okuweereza. Mukama akuyita nga bw'oli. Tewaliiwo atatuukiridde
tewaliwo mutuukirivu, naye Mukama akuyita nga bw'oli. Ate ne bw'oba mubi nnyo ng'ono omwami Pawulo eyali omubi ennyo weffe nga ffe bye tulaba, era Mukama yakola ki? Yamuyita okuweereza. So n'olwekyo abooluganda teweenyooma, oluusi bagenda ne bayita different colors, bannange ani anaawe osoma ekitundu, bannange ani anaabulira, bannange ani anaakola ki? Buli muntu ne yeetya naga nti nze simanyi kusoma Luganda. So nga ekigendererwa si kyakutesitinga Luganda lwo, oba kukusekera nti yiye ono ate n'Oluganda luseerereranga. Si byebyo, ekiriwo kyakusoma nga Mukama ye bw'akuyise okukukozesa, era akuwa resources, akuwa tools, akulagirira kiddemu kisome emirundi mingi, ogende okutuuka okukisoma wano nga kumpi kirecitinga burecitings. So bannange abooluganda, tweyongere okwewaayo okukkiriza okuweereza Katonda, kubanga okuweereza Katonda mbabuulira nga kyamazima kubanga nkirabye, kulimu amagoba mangi. Kakati nga tugenda okuwaayo ebirabo, osobola okuwa kaashi, osobola okuwa kaashi, naye nga n'abasobola okuwa ssente, okuweereza ssente ku akawunti, details ku lutimbe kweziri, musobola okuziweereza butereevu mu akawunti y'ekkanisa. Era reference oba oteseeko amannya go. Kakati nga tugenda okuwaayo ebirabo, katukulokoke tuyimbe oluyimba 171 oluyimba olugamba nti nno omusumba wange Mukama. Thank you.
waaliwo engeri y'okubuusaamu mu lunaku lw'amakungula. Twali tulowoozezza nti amakungula ga Sande eno naye nga ga Sande ndowooza gye tusooka okusaba mu October, esembayo mu October. Naye bw'abeera nga waliwo omuntu abadde aleese amakungula ayinza okugawaayo go ne gabeererawo wano. Mu kiseera kino njagala okuyita omukubiriza omukungu Gladys Kavuma abeeko ebirango byatutuusaako ayogereko gye tuli. Bakristaayo bannaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja okutwegattako ku lunaku luno olwaleero. Tusanyuse nnyo okubalaba kubanga muzimu bungi. Abagenze eggulo mu Africa muliko eyondabyeko bangi, ababaddeyo mwebale kufuba ne musanyukamu ate ne mujje ne muteebereza Katonda. Mwebalire ddala. Twaniriza nnyo abagenyi abavudde mu makanisa amalala, Waterloo, Greenwich, St. Chad n'amalala, era twaniriza n'abo abavudde Uganda oba mu bitundu ebirala abatwegasse ebiko. Nammwe abagenyi baffe mwenna abapya mwebale. Luusi mwebale osomye ekitundu wakajoyininga, tusiima nnyo by'okolera ekkanisa. Era tusaba abantu abalala nabo bajoyininge okulaba nti balina kye bakola mu kkanisa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusanyukirako nnyo okwabo abafunye ebirungi mu mwezi guno, ate n'abalwadde nabo tubasaasira. Abafiiriddwa, Mukyala Musoke waali abadde ampadde obubaka naye mumutuukirire. Yeebazizza nnyo abo bonna abamutuukirira, abamukubira essimu, abamuwa amagugo olw'okufiirwa mwannyina Mwami Edward Mwonge Uganda. Yamala okuziikibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Oluusi tufiirwa ne tutayogera kubanga okufiirwa kuyitiridde. Nange nafiirwa kazini wange last week ne tumuziika ku Tuesday. Yannuma nnyo nnyo nno, naye nga nkaaba saagala kubikira abantu kubanga okubika oluusi kuyitirira. Bagamba ekiseera gw'obika bw'ofiirwa. Kale kazi wange Christine Namwanja, Mukama akuwa ekiwummulo ekirungi. Kola ebirungi mu nsi. Bannange mukole ebirungi mu nsi, abantu babajjukirenga. Era bannange tusaasira nnyo 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 abafiiriddwa abalala. Amanyi abamu babadde baagala ogampa kati naye nga tutandisira ekitwagala okusalako, naye tubasaasidde mwenna. Naye ate tusaasira bannange Joy Kyazike Kyeyune, Dokita. Ffenna tufunye ekikangabwa ku makya ga leero nga batugamba nti yafudde. Yabadde akulira by'obulamu wano mu Buganda community. Abadde mukungu ate ava balina ekijja ewaffe Namungo. Kale ki-affecting nnyo, ate bamuzaala Busega. Bannange kitalo nnyo. Ebinaddirira bajja bitubuulira, tulabe tunamusabira oba okumusiibula. Naye kitalo nnyo, kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye tujjukire ebirungi byakoze. My sister Uganda Dokita amubidde n'agamba nti babadde bawuliziganya nnyo, naye omwezi ogwa
August abadde tamuwuliza ne yeewuunya. Kale bannange bwe mutalaba ku bantu mubadde mulaba mu community nga basirise mubanoonyeeko, kubanga basiika wabaawo ensonga. Ate bwe mutabanoonyaako mu community teri agenda kukola ki? Kubanoonya. Oluusi ab'Uganda bamanya ebintu ebifa wano nga ffe aba wano tetumanyi. Kale nammwe mufuna ekintu kyonna mutubuulireko, baako gw'obuulirako oleme kubeera isolated. Kati obweyamo bwe twafuna ebirabo omwezi gwa August twasaba omulundi gumu twafuna obweyamo £24, ebirabo £42. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Naye bannange mbasaba tweyongere okuwaayo, kubanga tetujja kusurvivinga. Kano kankoogere ng'abamu tebaliiwo. Mukimanye twagala ba sponsors. Oli n'agamba nti nze nja kuleetangayo £2 oba 2 oba 10 for a year, zijja kuyambako ku mubuulizi waffe, kubanga tulina okumuwangayo ka petro buli lwajja. Twagalayo nga £5. Wabeerawo omunaaga nze guno omwezi nze nja ogukola, omulala n'agamba mulala, bwe tutyo ebintu bijja kutwanguyira. Oba omuntu n'aleetayo ekitundu n'omulala bw'atyo ne tugattako ze tuba tusobodde. Kikimu bannange n'omulanga. Kale nazo tuzinoonya. Njagala mumanye nti twetaaga obwetaavu. Naye mmanyi nti buli muntu tayimiridde bulungi olw'embeera cost of living erinnya ennyo. Naye mwefirizengayo mweyo kye musobola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala nnyo okwebaza abakwaya. Mwebale nnyo bannange okulimba obulungi bwe mutyo. Temuli bangi naye muyimbye bulungi. Tusaba n'abantu abalala bannange mubeegatteko. Tulina Christmas carols. Twetaaga ekkanisa ejjule ewugume. Buli muntu agambye bali bayimbye. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati era twebaza n'omulanga waffe olwaleero. Omulanga waffe olwaleero ye Mwami Ayo Ajayi. Thank you very much for being the organist for today. You've played very well. Without the music, the church will not celebrate or enjoy the service if the organist is not here and if the choir is not here. Kale kyenvudde nsaba nti mwongereeko ku bweyamo bwammwe oba ku bweyamo bwaffe. Kati waliwo omukyala n'omwami Kabuko, Abakristaayo bannaffe bagenda kufumbiriganwa. Muyimirireeko babalabe. Tutuulanga babiri kubanga eno process eba mpanvu. Bwe muba mugenda okufumbiriganwa mubeerenga babiri, ate bwe munaamala buli omu n'akwata eriri n'asaavinga wano n'asaavinga wali. Tolina kulondoola mwami oba tolina kulondoola mukyala, naye kubanga mulina mwami wuuyo naye atuuse. Ssebo tubaagaliza obufumbo obulungi, mubasapootinge nga bakola fundraising yaabwe okukola embaga. Neebaza nnyo mwami Kafeero, mukyala Joyce Kafeero Lutwama. Mwebale nnyo ddala mu byuma bye mukoze. Ate twebaza n'abaweereza
olwaleero abayukaana. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukungu kalungi ssebo ne engineer Ssekubunga, weebale nnyo, weebalire ddala. Obuulidde ekigambo ky'eddalu. Nze nkola mu balalu era njagala tufuneyo olunaku mbabuulire kugenda bye ku balalu, naye obulalu obwo buva mu buto, buva mu maka. Omwana agenda n'abeera omulalu nga gundi oyo mulalu, naye nga temumanyi lwaki mulalu, mukoma ku kigambo. Naye oluusi aba yalaba trauma nga muto, kale neemulalusa. Kakati ate bwe mutuuka mu bukulu oba naanya ku drugs oba njaga oba ne wabaawo maama we n'afa, taata we n'afa, n'abeera traumatized, kale ebiri ebyedda bikomawo ne biba nga bimubonyaamunya mu nsi. Kale bannange, bwe mulaba abalalu mubasapootinge kubanga nabo bantu tebaayagala. Kati twebaza n'omulongo Babirye abadde mu Sunday school. Tusiima emirimu gyo, tusiima n'abavubuka baffe. Omwami Ssebo mwebale nnyo ne maama, olwekyo mwebale nnyo, mwebalire ddala okukuza abaana obulungi, kubakuliza mu kkanisa. Abaana mwongere okubaleeta, musonyiwe, ndowooza njogedde nnyo. Kaakati nga mmaliriza, abagenyi baffe muyimirireeko gwe mulundi ogusoose okusabira wano oba gwakubiri. Last Sunday ndowooza saabateekamu. Muyimirireeko abagenyi abatasabirangako wano. Tusanyuse nnyo nnyo okubalaba era mutuulenga ku butebe obwo, naye tekibagaana kweyongera eno mu maaso. Emabega mulekerengayo abazereeti, mwabazze ali mutuule mu maaso. Mwebale nnyo ate mufune, mbasaba mwagala okusoma ebitundu. Kati twakyukamu, bwe watabaawo asoma kitundu wa kale eyo ng'omulala akwata enjatula oba Bayibuli oba essimu ye ng'asoma. Kale ekyo kiyamba abantu okulaba nti balina nabo kye bakolera ekkanisa ne community. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Aba birthdays abazaalirwa mwezi guno tubasaba bagiko wano maaso babasabire, babayimbireyo akayimba. Leero bakyala, luli waliwo nabaddeko awantu nga bonna ba leaders baami bokka. Kale tusabire abantu baffe bano ababadde ne birthday zaabwe Septemba. Ayi Mukama Katonda nannyini kusaasira, tukwebaza olw'abaweereza abo bano Mukama ewatuwa mu mwezi guno. Ayi Mukama, yongera okubawa emikisa, yongera okubayiwako amafuta go, obongere n'emyaka mingi egijja nga bakuweereza nga bagulumiza erinnya lyo. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mwebale kuzaalibwa ba babies. Yokaana tutegekedde ekyokulya nga tuvudde wano. Mwebale nnyo okuweereza obulungi bwe mutyo. Kati wano bino birango. Nnaabagereka ajja kubeera mu Bungereza nga 21 akakase akatabu ke yawandiika
mujja kufuna details abali mu ntegeka bajja ziweereza era mujja kuzimanya. Amakungula twagayogeddwako, ababadde baleese amakungula mugaleete kubanga tugeetaaga okulaga Mukama biki bimukungudde. Amakungula gajja kubeerawo nga 29 Oktoba omwezi ogujja. Nga 7 eriyo ba exhort singers ndoza baliko wano last weekend bakola announcement mugende mubajumbire nga 7 Oktoba bali Beckton, East London. Ate nga 22 Mako yegenda okuddako okutuweereza. Tusaba wano emirundi 2 buli mwezi Sunday ezisembayo tutandika ssaawa 9:30. Mutusonyiwe tutandiseemu kale leeti olwaleero olw'ensonga ezibadde enzibuzibu. Bannange badde neerabidde okubajjukiza tulina BMO ekyatutawaanya. Kale nga 22 eriyo meeting eyo temugisubwa naye tujja kubeera ne ku Zoom tugyogereko nga tetunnaba kukola ki abatwetaaga ogisayininga nga tebannaba kujja wano. No, nankingamba tujja kuyogerako ku Zoom kugiteesaako nga 22 ye Sunday we bagenda okujja. Archbishop agenda kubeerawo oba omutwe omulala gwenna gwe banaasindika okulaba nti oba tukikirizaamu oba tetukikirizaamu. BMO kiki? Bishop Mission Order. Kati ekyo kitegeeza ekkanisa mulina ebawa amateeka mulina okugoberera. Bwe mutaaga kugoberera mubeera mu buzibu. Kakati ate bwe batuuka tulina kati amakanisa mangi gaggaddwawo. Lwaki gaggaddwawo? Tetulina ababuulizi. Twagala mwerundi muba mulongambe abaana bammwe basome okubeera ababuulizi. Nammwe mwennyini kubanga bwe batabeera ababuulizi Church of England tekyasobola kumanaginga bizimbe bwe biti. Tekyalina ssente nga bwe zajjanga edda. Ate kati n'Abafricans batandise okugeziwala. Minozi zaabwe baagala nabo bakole ki babe nga bazikozesa. Kale tuli mu buzibu, amakanisa gali mu buzibu, gatundibwa naye gatundibwa kubanga tegasobera kubeerawo nga income eyingira ntono. Eteekwa kubanga eri waggulu ne basobola okulwanyenga amakanisa. Ate amakanisa abaana abavubuka batudduse. N'olwekyo tulina okulaba abaana abato abavubuka ne tubakomyawo. Church of England erina okulowooza ennyo kubanga kakati etandise okuyita ba retired reverends okuddamu okubuulira. Kale ensi ekyuse nnyo era ekyakyuka. Nammwe mukyuse naffe tukyuse kubanga wajja wano wali okola mulimu mulala kati n'ogenda ku mulala wali osula mu 1 bedroom 1 room n'ogenda ng'olinnya emutindo. Kale ne Church of England nayo ne system yayo bweri ne churches zaffe nazo bwe ziri. Abalala bajja ne bayingira abalala ne bafuluma. Obulamu bwe butyo bukola ki bwe bugenda. Abantu bazaalibwa ne bakaddiwa, abamu ne babeerawo ebbanga ddene ate ne bawummula. Ffenna tulina okuyita mu process eyo. Kaakati era mbakubiriza mugambe bannammwe bwe muwulirayo okusaba, ebwotaago ejja kubeerayo okusaba first Sunday every month.
mugende. Greenwich second Sunday every month mugende ababa basobola. Ate ne St. Chad naye era that second Sunday kwe babeerako ne service yaabwe. Ate era ne Finsbury Park. Kale kati bannange tulina omukisa, tulina awantu we tusobola okugenda wangi nnyo okuwulira ekigambo kya Katonda n'okulaba bantu mikwano gyaffe ne be twali tudde okulaba. Kale mujjukizenga era mujjukire okukyumbira. Mwebale nnyo abakola mu community, mbeebaza nnyo kubanga mmanyi kiki omuntu akwata mu nsawo zijjawo teziddawo. Ate Mukama akuddizaawo. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Kakati omubuulizi waffe kayeyongere okwogera ku PMO. Thank you. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbaagaliza wiiki ennungi. Mukole nnyo nga mukyalina amaanyi bwe gagenda muba temukyasobola. Thank you very much. Mukubiriza. Mpozi ka kigambo katono nnyo kye njagadde okwongerezaako ku kya mukubiriza kyayogedde ku PMO. Olunaku olwo Sande nga 22 mbakubiriza mujje ne bannaffe bonna mubagambe bajje kuba lunaku lukulu nnyo. Wagenda kuvaayo abantu oba omuntu gwe bagenda otusindikira okuva ku diocese agenda kujja wano atunnyonnyole PMO kyeki era n'ebirungi ebiri mu PMO oba n'ebibi anaasobola obyogera ebiri mu PMO. Naye kikulu nnyo okuba mu abakristaayo kati nga bwe mumanyi tuli mu kye bayita fresh expression. Ye mu church bwe tutula wano batuyita fresh expression. Kyokka bagezaako okutukubiriza tuve ku fresh expression tudde mu ki mu PMO. Kale mulina abakristaayo okumanya PMO kyeki era lwaki mwandivudde we tuli kati mu fresh expression tudde mu PMO. Kuba mu abakristaayo mwe mugenda okusalawo, tugenda kutuula tulonde tugambe tugende mu PMO oba tusigale mu fresh expression. Kyobola kikulu nnyo nga 22 mujje wano muwulirize omukugu wa PMO agenda okuva ku diocese nga nnyonnyola PMO kiki kitegeeza ne biki ebirungi ebikirimu oba n'ebizibu ebikirimu. Musobole okubeera nti bwe mulituuka okusalawo oba musigala mu fresh expression oba mugenda mu British Mission Order nga mumanyi ki kye mulonda kye musalawo okubeera. Kale kikulu nnyo nga 22 mujje mubeerewo muwulirize. Mwebale nnyo. Webale nnyo okukyogerako okwongera okumanyisa abantu. Okyogedde nejjukira tulina okunoonya ennyumba ya Vika eyaliwo yatundibwa. Esente weeziri naye kati bagamba tusobola bwe muba mufunye bamugenzeko mu estate agents ennyumba eteekwa okuba n'ebisenge 4 ne study room n'abagenyi abasobola bwe baba bazze okuva mu nsi endala basobola okuba nga balina ekisenge. Eri baagitunda bagamba nti olw'okubanga toilet yali eyita wamu mu dining ne bagitunda. Naye kaakati onoonya ennyumba ebuze naye tubasaba nammwe munoonyeeko kubanga nti ssente weeziri. Ekyo kitugaana kitulemesa okufuna Vika wano. Omuntu ava ewala ng'alina famire tasobola kusasula accommodation olwa rate kati eziri waggulu. Ennyumba kati ziri ku 2,000 buli mwezi oba 5,500 17.
omuntu aba afuna ssente meka. Kale ebyo njagadde okubamanyisa, munaatubuulira nga mufunyeeyo okwo kubanga mugenze mu estate agency amina ze mulabyeyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpuliriza. Mukama abakuume. Oli nnyo nnyabo mukubiriza. Abooluganda tutuuse ku nkomerero ya okusaba kwaffe okw'olwaleero. Mpozi okuyisaawo akantu kano kamangu nnyo, keeka okwebazaako ne ku mukubiriza oyo, kubanga atwetera nnyo okutwebaza, naye emirimu mingi nnyo giri undercover gye tutalaba naye ng'agikola. N'olwekyo nnyabo omukubiriza tukwebaza nnyo. Twongera okwebaza Engineer Ssekubunga, twebaza Engineer Kalanzi, twebaza Mwami Kafeero, twebaza Jjajja Sikirabanga, Mwami Walusimbi, bakwaya bano, abantu bonna abateeka amaanyi ku nteekateeka ya saaviisi eno, nga kizibu nnyo bw'oba okusaba okukimanya nti waliwo ababadde nga bakola enteekateeka. So n'olwekyo bannaffe tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsembyayo nga mbeebaza mwenna abooluganda okufuba okujja okusaba nga naffe tubeera mu community yaffe nebeera nga tusigala nga tutambulira wamu. Kakati kambasabe tusituke tusabeemu Omukama atuwe omukisa gwe. Nti emirembe gya Katonda egisinga okutegeera kwonna gikuume emitima gyaffe n'amagezi gaffe mu kumanya n'okwagala Katonda n'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe, era n'omukisa gwa Katonda ayinza byonna Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku ffe, guleme okutuvaako emirembe n'emirembe. Amina. Nga tumala Yes,